mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwo kadde tulabe ssente kyeze ennene ze bakyasinza okweyambululirako kwegamba z'osobola okulonda n'ozitwala n'otwala ebizibu by'oyo eyasudde ssente ezo n'otwala agazibuge agagenda okumalako emirembe. Abasinga mulowooza nti abantu basinga kweyambululira ku koyini ne ssente ezo entontono. Nedda, ssente ekyasinza okubeereza obulabe mutwalo. Omutwalo ogwo mubi nnyo nnyo, bagweyambululirako nnyo, era singa ogusanga mu kkubo togutwala guleke, weefiriza oguleka olw'ensonga nti bw'onaagulonda n'ogutwala ogenda kuba otutta ebizibu bya munno. Bakola batya? Oli ategeka bulungi nnyo eddagala, bw'amala odditegeka asobola okuddira omutwalo guno gw'olaba n'agunaabirako eddagala. Bw'amala ogunaabirako eddagala agukwata n'agusuula mu sitenseni oba mu kkubo wonna, oba asobola okunaabira mu kkubo oba mu sitenseni n'abireka awo, n'ojja n'ogulonda oba otutta ebizibu by'oyo eyeeyambuludde. Akola atya? Bw'abeera anaaba ayogera agamba nti guno mutwalo njagala gutwale ebizibu byonna ebimbaddeko, ebisiraani, olutwe, obutaagalibwa, obutaweebwa, omutwalo guno gubitwale, anaagulonda agende nabyo. Ndowooza olaba bw'oba ogenda n'ebizibu by'oyo eyeeyambuludde, omutwalo ogwo gubitwalira ddala era gwagulonda. Bw'ogukwata n'oguteeka mu nsawo ogenda n'ebizibu by'oyo. Ssente ze mulina okwegendereza, ze mulina okwesonyiwa okulonda mu kkubo, omutwalo ogwo si mulungi n'omulundi n'ogumu. Omutwalo bagweyambululirako nnyo nnyo nnyo, ate nagwo gwennyini gukolera ddala, gubitwalira ddala. Omutwalo gwambulula, gukuggyako ebyo byonna ebikumazeeko emirembe. Oyo aba agenda okugulonda, bw'agulonda agenda n'ebyo bibadde bikumazeeko emirembe. Mubeere beegendereza nga mulonda ssente mu kkubo, n'omutwalo ogwo nagwo si mulungi kubeera ng'ogulonda, naddala ng'ogusanze guli gwokka babeera baagunaabiddeko eddagala, oli n'agusuula. Gugezeeko mwambululako ebyo bibadde bimumazeeko emirembe. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.